Obunkenke wamu n'okusoberwa bikyali by'amaanyi ddala mu bitundu eby'embalala mu Ankole ng'okubala akalulu ak'ekibiina kya Democratic Party akakubiddwa ekiro okutuusa obudde okukya kutandise ng'ebyokwerinda bibadde by'amaanyi ddala nga nakati bikyali by'amaanyi nga bireetedde n'abamu okuva mu kalulu kano ekiro nga bagamba nti ebigenda mu maaso byanditwaliramu n'obulamu bwabwe anti nali nkirabye eva ku mumwa gwa nsawo. Akalulu kano kasaanikiddwa ebikolwa eby'effujjo n'okulaga eryanya erisukkiridde ku bawagizi b'ekibiina kino ekya DP nga n'abamu omwabadde n'abaka ba paalamenti baakubiddwa oluvannyuma lw'abasirikale abaayiriddwa abakulembeze b'ekibiina kino okusukka obungi nga kumpi mu muwendo ate benkanankana n'abalonzi. Abamu ku bavudde mu kalulu kano mu kiro ye mubaka wa Mityana South mu Parliament Richard Lumukizito ng'agamba nti kuno tekubadde kulonda wabula omukulu w'ekibiina kino abadde abalaga obuyinza bw'alina mu kibiina kyo n'okubalaga nti ddala ali mu gavumenti era n'akozesa buli kyasobola okulemesa ababadde bamaliridde okumuggya mu buyinza. Omubaka Richard Lumukizito agambye nti okulonda bwe kutandise ekiro bakanyama bongedde okuyiibwa mu bifo ewalonderwa nga kino kitiisizza nnyo abawagizi ab'ekibiina ekya Democratic Party. Tulina ba delegates 535 akati bonna bandaze nti bazze ekitasoboka. Ekyokubiri tenti gye twatuddemu etuuza abantu wakati w'3,000 ne'4,000 yonna yabadde ejjudde nga kwe gaaba otunuulira abalina tags ate balinga 3,000 eri gye babadde abakulu gye baasuze obwedda waliwo ekyuma ekikola tags empya kakati nga gwe baagala gwe bawa tag yayingira nendaba nga okulonda tekulina credibility abasirikale nga buli musirikale munda nga bajjako bujja ne balonda. Bannakibiina kya DP abeesimbyewo ku bifo ebitali bimu nabo bagamba nti yadde ng'okubala akalulu kutandise naye obunkenke bwennyini obwabatereddwako ab'ebyokwerinda bwongedde okutabula ebintu embeera n'efuuka eyagujabagidde embalabe mu jjute. Okusinziira kwabadde omwogezi wa DP okumala akaseera Ismail Kirya obutafaananako na bulijjo abalonzi olumaze okukuba akalulu kaabwe ate ab'ebyokwerinda babagobye ne bava mu kifo we babalira akalulu era ebigenda mu maaso mu kubala akalulu babiwulira buwulizi ku mizindaalo tebabiraba. Okulonda kwo kwawedde saawa eno bali kubala batandikidde ku kifo kya Busoga Regional Rep n'ekyabakyala ku byonna tewali kye bamaze okubala just ekibaddewo nti okwawukanako n'emirundi emirala abantu oba abawagizi tebali we bali kubalira bululu we bali kubalira obululu tuliwo ffe ba candidate ate abatono si ffenna. Ensonda zitegeezezza nti oluvannyuma lw'abamu okuzira okulonda kuno ate nga ababadde beesimbyewo ku bifo ebimu nga bebo abasiza okulonda kuno ebifo bino bituuse okugaba obugabwa eri abantu era abasinga obungi okuva mu kitundu kino ekya Buganda akalulu baakavuddemu ekiro nga bagamba nti tebasobola kukkiriza ffujjo eri bakoleddwako okuviira ddala ku lunaku olwokutaano Tabamirukono lwe yatandika. Abamu ku bawagizi b'ekibiina ekya DP abagobeddwa babalira akalulu bagamba nti ebigenda mu maaso kati tebakyabitegeera. Waliwo box basoose okubala nga ya muntu waabwe mu bana abawansi bagenze okugibala nga bamukubye ne bagamba olaba bakubye ono kati olwo ffe bosi ne baddewo batutte mu kisenge bali beesibidde mu kisenge mu hoteri ne kusaba ono gye bali. Bampita Sami Gilbert Amado chairman omutuufu tudde obululu ne bagenda nabo we tutakirizibwa kutuuka mbi nga bakabala obululu bwa chairman ne balaba ng'embeera mbi ate ekuba abaabwe balina abajaasi balina batusimanyi platoon namba balina bano bamadowadowa. Ye omubaka wa Parliament wa Mukono South nga y'omu ku bakubiddwa Fred Kayonda agambye nti yadde yakubiddwa era ng'ali mu ddwaliro embalala naye nti ekibadde mu Tabamirukono wa DP kiswazizza nnyo obukulembeze bwa Nobert Mao. Abavuddeyo ne balaga eggwanga nti mwami Mao tebamwetaagirako ddala era ndowooza kyakuddamu abantu bonna ababadde bayeeya Democratic Party nti yagenda mu NRM era tebatuuti mwami Siranda ne mwami Mao be bagenda bokka mu NRM naye nga mwami Mao ye yabadde awanguddwa n'aleeta poliisi 2,000 yambibwako ne mwami Siranda ne Mayambala ne DPC w'Embalala ne RCC era be babadde bakulira okulonda.
Ssentebe wa disitulikiti y'Eruuka ku ludda olwa Democratic Party Muyenje Robert Chapa agambye nti okulonda okw'omulundi guno tekubadde kwa mazima na bwenkanya ng'omulamwa gw'ekibiina kyabwe bwe gugamba. Naye kati byendabyo byenva okulaba saawa eno bya buswavu nnyo kubanga eno ye rigging eri open. Mulondedde wano oli aleebya naye ate ne balaba nga bali kubaleebya ate ne bagamba tugende mu special room mukwate obusanduuku ne batandika okubukwata luka ku kifuba badduka nabwo bagenda bakuba badduka nabwo nono kwakati Dr. Luma abaddukirako kwegamba we are not satisfied with this eno gundi kuno okulonda oba ngeraageranya na kwa 1908 okwobote kuba kwalimu ekifuba n'abasirikale ne basinga abalonzi obungi. Yesala Namyalo okuva mu bitundu eby'e Masaka agambye nti ekituufu kiri nti abantu okukuba akalulu kaabwe ate ne bamala okukalonda ne bagobwa kiragira ddala nti ebigenda mu maaso bikontana n'ebyo bannakibiina kya DP bye baagala. Erinnya ly'eddoboozi Sala Namyalo okuva mu Masaka City. Ekibaddewo olunaku olwaleero tubadde n'okulonda okwakasammeeme nga twagala okutuusa obukulembeze bw'ekibiina kyaffe mu maanyi era nga tubaddewo n'okulonda okw'emitendera gyonna okuva waggulu okutuuka wansi naye ng'ekibaddewo nti okulonda bakuwadde obudde buwanvu nnyo balina bye baagala okukola nga bayisaawo. Ekyamazima twalonze badde candidates zaffe twali tulina balonda naye olw'okuba nti obudde bubadde bubagenderedde abaami bano bakozesezza olukujjukujju n'okutiisatiisa ne babbawo ebbookisi z'abacandidates baffe essaawa eno ze bakyalina ze bakwatiridde bo bongeremu ezaabwe okutuusa obukulembeze bw'abantu baffe. Essaawa eno bayiyeewo abakuumaddembe bangi okulemesa embeera eriwo naye nga mu ekyo kyonna kuteekawo mbeera mu balonzi babeere nga abatendewaliddwa. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yakomyewo okuva mu nsi ya Amerika gy'abadde ng'asinkanya abantu ba Kabaka ab'enjawulo abawangaalira mu Amerika ne Canada. Katikkiro ategeezezza nti obugenyi bwabaddeko mu lukuŋŋaana lwa Buganda bumu North American Convention bubadde bwa bibala ddala kubanga asinkanya abantu ab'ebika byonna omubadde abavubuka era aliko by'abategeezezza nabo ne babaako bye bamugamba ebikwata ku Bwakabaka wamu n'embeera zaabwe. Katikkiro mu lugendo luno aliko bannamikago mu kisaawe ky'ebyenjigiriza n'ebyobulamu baasisinkanye era nga entegeragana ezitandise okubagibwawo zigenda kwongera okusitula Obwakabaka. Tukyalidde nabo betusuubira okukolako emikago ng'abalina amatendekero n'amasomero n'abakola emirimu egy'enjawulo. Oluusi n'oluusi abantu ng'abo tubakyalira mukisa gyeyongerayo netufuna enkolagana eyannamaddala. Awo nno olugendo lubadde luwanvu naye nsuubira lujja kuvaamu ebibala era abateesiteesi baakoze omulimu munene nnyo okulaba nti enteekateeka yonna gye twagenda nayo etuukirira bulungi era tubeebaza. Neebaza be nagenda nabo kubanga nga bwe ŋŋambye abantu bali ababeera eri baagala balaba abantu abakwatibwako ensonga ez'enjawulo eno eka. Bw'oggyako bino bye twogera wali mu lukuŋŋaana naye ate era babasinkana Ssekinnoomu ne bongera okutegeera ddala ebifa ku ttaka. Katikkiro mu lugendo luno yawerekerwako omumyuka owokubiri owa Katikkiro era omuwanika wa Buganda ow'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa, minisita wa gavumenti ez'ebitundu ow'ekitiibwa Yosefu Bali Kudembe Kawuki, ow'ekitiibwa Nuwa Kiyimba, ow'ekitiibwa Hajati Nasejje Mariam Mayanja Nkalubo, ow'ekitiibwa Haji Mutaasa Kafeero, bajjajjaffe abataka abakulu b'ebika by'Abaganda n'abakiise ku lukiiko olwa Buganda Twezimbe. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutuusibwa ku langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Omuntu bw'abanga abadde mujulizi mu kiraamo nga kikolebwa ate tateekeddwa kuba omu ku abo abafuna emigabo ku bintu by'omufu nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Omuliro guno gukutte mu matumbi
Munnamateeka George Musisi tunamufuna oluvannyuma. Emmali y'abasuubuzi etannamanyika muwendo etukomokedde mu nnabbambula w'omuliro akutte ekibangirizo eky'emidaala egy'abasuubuzi mu kabuga ak'Ekawoko mu ggombolola y'e Butenge Bukomansimbi era bannyini mmaali eno bali mu maziga kubanga tebasigazza kantu. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior Kabikuwe. Omuliro guno gukutte mu Matumbi Budde nga kiteeberezebwa okuba nti waliwo omu ku bannannyini midaala eyalese sigiri mugumu ku midaala nga yeevuddeko obuzibu. Okusinziira ku badduukirize bagambye nti waliwo ebintu bya saaluuni y'abasajja byebitaasiddwa kw'ossa okuzikiza omuliro obutakwata midaala egibadde ewala mpozi n'amayumba obutakwata muliro. Nga ku sigiri aleseeko entamu erimu ebijanjaalo ng'afumba bisanga nga biyidde. Omudaala gwe ne gukwata n'ogubadde guliraanye ogwa saaluuni gwe ne tuguta ne tugusuula ebbali nagwe ne tugusuula ebbali gino giyidde nga tekuliiko kintu kyonna kifulumyemu baali yonna etukomose nga tetulinaako kye tutasizaako yadde akatini bwe kati. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'ekibangirizo ekyo kikwata omuliro nga n'omwaka oguwedde kyakwatako omuliro era emmaali y'abasuubuzi n'esaanawo. Ebyo nga biri bityo mu kiseera kye kimu n'abatuuze mu kabuga k'e Butenga Kinyana Mpindi n'ewakutta omuliro nabo bali mu maziga olw'omusuubuzi Naalongo Nakiyimba Joyce abadde atunda ebikozesebwa mu nnimiro eyafudde enfa etannategeerekeka ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Sebuufu Junior ndi Bukomansimbi. Ng'esigadde ssaawa mbale bubazi ebikujjuko eby'okukuza n'okujjukira olunaku olw'abajulizi ba Uganda abaafiiririra eddiini entikko yaabyo etuukibweko. Abakyala bonna mu Uganda bakubiriziddwa okuba ekyokulabirako wakati nga mu kweteekerateekera ensonga eno ey'entikko y'emikolo gino ey'olunaku lw'enkya. Bano era bayitiddwa beetabe mu musomo gwabwe olwaleero Namugongo ng'Namugongo ku ludda olw'Abakristaayo leero ke kasiki ak'ebikujjuko era nga wategekeddwayo omusomo gw'abakyala. Laadiyo Kyabasa mu kwogerako ne pulezidenti w'ekibiina ekitaba abakyala Abakristaayo mu Buganda Josephine Kasaato agambye nti abakyala basaanidde okwefumiitiriza ennyo ku buwanguzi bwe batuuseeko mu nneeyisa yaabwe naddala mu maka wakati mu kulamaga kw'omwaka guno. Twewaayo okukola ebyo ebisitulirako abaami baffe obuvunaanyizibwa era ne bikulaakulanya eggwanga lyaffe. Akabonero akalala akali ku kulamaga kw'omwaka guno tetulina okutunulira ng'abakyala keeko obuwanguzi the victory nti abajulizi bano baali bawanguzi. Abakyala weewaawo n'abaami bwe twetunuulira n'abalamaga ffenna obuwanguzi bwaffe buli luddawa. Obulabirizi bwa mirundi 6 okuli obwa Northern Uganda, obw'Elango, obwa West Nile, obwa West Lango, obw'Ennebbi wamu n'obw'Emmadi bwe buteeseteese ebikujjuko eby'omwaka guno Namugongo ku ludda olw'Abakristaayo era Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda Kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu yagenda okulemberamu ebikujjuko ng'okubuulira eyali Ssaabalabizi Henry Luke Olombi yagenda okukukulemberamu. Ate ebyokwerinda byongedde okunywezebwa ku kifo ky'abajulizi Namugongo ng'abalamazi bakyeyongera okweyiwa ku kifo kino ku ludda olw'Abakatuliki n'oludda olw'Abakristaayo. Mu ngeri y'emu olunaku lw'eggulo lwabadde lwa Noveena yawezezza olunaku olw'omunaana ng'era mu kitambiro kya mmisa ekyakulembeddwa mu Viika General w'essaza ekkulu ery'e Kampala Monsignor Dr. Vincent Rogers Kabuye Mukasa ono yatabukidde abamu ku abo bannamawulire nti olw'okufulumya amawulire agamalawo eddembe mu bantu ng'ate gandibadde gateekeddwa kubawa mirembe. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Sabbiiti ewedde Uganda yalaba katemba abakulembeze ba NRM Essembabule bwe baayogereragana ebisongoovu n'amafuukuule mu maaso ga nnyini ntebe w'akakiiko ka NRM ak'ebyokulonda gye baali bayitiddwa okugonjoola obutakkaanya obuli Essembabule.
Yaliko minisita w'ebyentambula Joy Kafula Kabasi ye yakyogera lwatu ti ensonga zino baba baagala okuzituusa eri omukulembeze wa Uganda era nnyini ntebe w'ekibiina kyabwe NRM wabula nti muzibu nnyo okulaba nga nabo bennyini nga banywanyi be ate kizibu ky'okumusinkana kuba talabika. Bino n'ebirala Joy Kafula Kabasi abyogedde yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Yosefu Lukyamuzi mu katundu kaffe aka Nze nga bwe ndaba. Twawulidde ogamba nti olemeddwa okulaba omukulembeze w'eggwanga. Osobola okumunfunira. Nedda mbuuza bubuuza. Ale bw'oba otasobola kunnyamba ate kati okubidde. Kutegeera butegeeza omuntu nga ggwe olema otya okulaba omukulembeze w'eggwanga. Ate omugyewo oba olina okukuba essimu ne bagikwata ne bakukolera appointment oba ki naye nze ndaba tebisoboka. Kakati bw'okuba essimu tebagikwata. Betolooza. Oba abaliyo tebakumanyi oba tebamanyi gwe baddiringa naye. Bayinza okuba nga tebamanyi nti abantu babakyusa. Wayogedde owulikika nga toli mu mativu ng'oli musunguwavu. Era ndi. Nsonga ki okusinga lwaki wali oyagala omulaba? Naye kati bwe nagyogere n'ayamba ki? Anti oyinza ogyogera mu mawulire n'emutuukako. Bingi ebiri ewaffe Essembabule, ebiri erw'emiyaga, ebyakikubo, ebyabamagye bingi. Emabegako awo walina omukolo gwe yaliko gwa Honorable Sam Kuteesa tewaliyo? Naliyo. Wandigizawo osanga yandikulengedde n'agaana kuyita. Yambuuza naye tyampita. We wandimugambidde nti munnaayi nandyagadde okulaba. Kati bw'obeerawo mu bantu abangi nakubuuza nga bwayita mulale nimugamba kina kyakyawuka. Awo toyogererawo bingi. Ogambye ebizibu ebiri ewammwe. Ebizibu ki ebiri Essembabule erw'emiyaga? Bingi siyinza kubyogerera wano ku simu ne mbimala. Ebimu oyinza obitugamba naffe ne tugabana n'abantu. Maze okubibagamba ebiri Essembabule tetukubangako kalulu kaffe bakasazizaamu, abamagye bayingiddewo, tekikuba otavaamu, myaka 25 ate tatukolera byebyo bingi. Ate MP okubakolera, MP ateesa mu palamenti. Naye puroguramu za gavumenti okuzituusa mu bantu n'okebera nti waliwo ekikoleddwa tabikoleera. Era tuwulira nti oyagala kuvuganya erw'emiyaga, ogenda kuvuganya? Sigenda kuvuganya. Ku luno watidde bulijjo ovuganya? Lwemiyaga navuganyayo omulundi gumu, siyinza kuvuganya ng'eyo emivuyo yonna mweri. Honorable otegeeza ani ow'amagye? General Bwasande. Oba yazze n'amaanyi mangi gwe n'olabika ng'ozze mabbali? Tewalina amaanyi g'abantu. Tagalina amaanyi galina gambuumi. Amaanyi galina gaki? Amaanyi galina gagani. Kiika kino Uganda emmundu. Munyankolo. Netulaba naye asobola okuŋŋaanya abantu kati awo tetukutegeera. Temuyinza kuntegeera kuba muyinza kulaba nti akuŋŋaanya abantu naye yabajjawo. Honorable olinga agamba nti wali weetegeka nti wali okimanyi nti gwajja okudda mu bigere bya Ssekikubo naye ate kati Lwashande yabayingiridde. Oyogedde kituufu ekyo. Bwe buzibu bw'olina kugamba oli yavudde eri wali tewamwetegekera. Oba bagenze okulaba nga munnamagye yajja okusobola Ssekikubo nga mwe mwamulemwa? Ekyo nakyo kyeboogera kuba kituufu Ssekikubo mu kalulu yatambuzaamu embungu. Akalulu akaggwa yakuba embungu eyo mu bulongo akawunti erina eyaffe. Naye ndowooza nabo bwe baalaba embuuki tebagamba nti ebibundu ku mbundu kati. President Museveni yekka yasobola obbatuuza twali mulala asobola obbatuuza? Tewali. Ate Honorable Sam Kuteesa? Byamulemu. Ate bitya? Obuvuyo bwonna yabuleeta oyo tasobola kutuuza abantu. Kyogamba naye obuvuyo mwali? Yabutandika ate oyo akyabulimu mu Ssembabule. Oba tokimanyi kitegeeza. Oyina lw'oyogeraganya ne Honorable Ssekikubo bwa General Lwashande n'oyogerako nabo oba n'okwata akasimu n'obakubirako? Twogera. Kati lwaki era temusobola kutuula ne mwogera lwaki mulinda President obbatuuza? Twogera naye twetaaga tutuuza ne tulaba ekituufu batubeera bampaka ffenna nga bw'obimanyi ebyobufuzi. Muzeeyi waatali tewali mulala asobola bbatuuza kwegamba? Tewali. Olwo bw'alibeera agenze olwo ki ekiribeerawo? Mulyegwa Malaka? Kyotegeeza agenda kubeerawo emyaka 1000. Ate nze nabeerawo nange ngamba kati njaba aliwo nange ngaweemi. Ebibyo bitandika na President Museveni era ne bigwa na President Museveni. Awo yogedde.
amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu ne Light High School Esseguku Katale. Abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu Arts ne Sciences lyate ne boarding ery'abawala n'abalenzi. Saako pikipiki Honda 2025 ne 1010 SC nkola ya mu Japani. Empya ttuku ogifuna ku kibanja mpola Erugogo opposite ne DHL oba mu Ndeeba opposite Equity Bank. Wawulirira bino nga empaka z'ebika by'Abaganda ez'omupiira ogw'ebigere zituuse ku luzannya olw'akamalirizo era nga bazzukulu ba Lubega Nsamba Lukonge ab'Engabye Ennangira bagenda kwambalagana ne bazzukulu ba Lwomu ab'Endiga. Omupiira guno ogw'akamalirizo ak'omwaka guno gugenda kuzanyibwa ku Lwomukaaga nga 7 omwezi guno ogw'omukaaga mu kisaawe Wankulukuku, wabula nga bagenda kusookawo omupiira ogw'okulwanira ekifo ekyokusatu wakati w'abazzukulu ba Kalibbala ab'Enseenene ne bazzukulu ba Nsereko Kalamazinna Mwama ab'Ekkobe. Bazzukulu ba Lubega Nsamba Lukonge guno bakomyewo omulundi gwakubiri ogw'omuddiringanwa ku mpaka ez'akamalirizo nga n'omwaka oguwedde baatuuka ku mpaka ez'akamalirizo ne bawangula engabo oluvannyuma lw'okukuba bazzukulu b'amaziga ab'empindi ku ggoolo emu ku kiiso ky'Engege Wankulukuku. Engabi omwaka guno erwana okuwangula engabo y'emipiira gy'ebika by'Abaganda omulundi ogw'omukaaga nga yasooka okugiwangula mu 1951 n'egiddamu mu 1987 obuwoomi bwayo n'ebweyongeza mu 2007 mu 2013 n'eddamu n'eroza ku buwoomi bw'engabo eno ne mu mwaka ogwedde 2024 abalangira b'e Buwanda era ne bawangula engabo eno. Akulira ebyemizannyo mu kika ky'Engabi nga ye mukulu w'essomero lya Buddo Secondary Lawrence Omuwonge oluvannyuma lw'Engabi okuddayo ku final omulundi ogwokubiri ogw'omuddiringanwa ataddewo ensimbi obukadde bw'eza Uganda 10 eri ttiimu ey'ekika ky'Engabi singa eddamu n'ewangula engabo eno. Bazzukulu ba Lwomu ab'Endiga bakawangula engabo eno omulundi gumu bagiwangula 2022 nga bakuba bazzukulu ba Ssebukko mu Kibindu gwabo Olugave golo yali emu ku bwerere mu kisaawe Wankulukuku naye nga bano bakazannya final nga bazanya final yaabwe yasooka mu 2005 naye Ffumbe ne libatwalako engabo ku ggoolo emu ku bwerere ate ne mu 2008 era ne bazanya final n'Ekkobe bazzukulu ba Nsereko Kalamazinna Mwama ku ggoolo engabo ne bagitwala nga bakubye bano ggoolo emu ku bwerere. Engabi okutuuka ku final yawandudde mu bazzukulu bannamwama ab'Ekkobe ku ggoolo eza penalty zabadde 4-2 oluvannyuma lw'okulemagana nga Mpaawo atebye munne mu ddakiika ez'essalira ate Endiga yawanguddemu Enseenene ng'egikubye ggoolo 4-2 eza penalty era nga nabo balemaganye mu ddakiika ez'essalira ku ggoolo emu ku emu mu kisaawe Wankulukuku olunaku lw'eggulo. Bazzukulu bandiira mu Birugabunga ab'Emmamba be bakyasinze okuwangula engabo eno emirundi emingi bakagiwangula emirundi 10 bazzukulu ba Ssebukko mu Kibindugwa bali mu kyakubiri bakagiwangula emirundi 7 olwo bazzukulu ba Lubega Nsamba Lukonge ab'Engabi ne baba mu kyokusatu ng'engabo bakagiwangula emirundi 5 banoonya gwa mukaaga. Zo empaka ez'okuvuganya ez'ebyemizannyo ez'amasajja bodaboda zikomekerezeddwa mu kuttunka okubadde okw'amaanyi ddala ku kisaawe Eggangu. Nyini ntebe w'amasajja division mu Makindye Ssaabagabo John Baptist Kiyaga agambye nti empaka zino ziyambye nnyo okugatta abantu mu kitundu ekyo. Munnankoba Zambogo John Baptist Kiyaga era agambye nti empaka zino zibayambye n'okuzuula ebitone. N'empaka zino tuziteekateeka ng'amasajja division olw'okulaba nti tugatta abantu ba Ssaabasajja okubakulaakulanya ali n'okulaba nti tubakuumira owamu. Ffe ng'amasajja twettanira nnyo okulaba nti tukyusa obulamu bwa muntu wa bulijjo nga kitulina essuubi nti eyafunye bodaboda eno alina obusobozi obukozesa bodaboda eyasoose ga stage okufuna bodaboda ey'okubiri. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Kabaka Mutebi omubereberye bwe yawulira ebigambo bya Nabugwamu ow'Essambwe n'atuma mangu ababaka bagende eri omulenzi Kalali mutabani wa Kasoma Nakatanza emigadde mu Kyaddondo bamutegeeze nti Ssaabasajja Kabaka yali amwetaaga. Ababaka Kalali bamusanga alya mmere nga ya nsujju ewa kitaawe Kasoma Nakatanza nga Kalali olwawulira nti Kabaka amwetaaga yasitukiramu mangu ago naye ng'ensujju gye yali alya yali evuddeko akasigo nga kakwatidde ku kifuba kye kumpi n'ebbeere. Nga tugenda mu gebweru sooka ojjukire bino.
Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogw'omukaaga ogwa Ssebaseka omwaka ogw'2025. Bwe lwali bwe luti mu 2006 gy'emyaka kati 19 egyakayita eyali ssenkaggale wa Democratic Party ow'ekitiibwa Dr. John Sebaana Kizito yennyamira olw'omutima ogw'amwoyo gwa ggwanga gwe yagamba ogwali gwongedde okusebengerera ennyo mu bannayuganda. Dr. John Sebaana Kizito kaakano omugenzi yasinziira Goma mu district ey'Emukono mu Kyaggwe mu kulayiza eyali awangudde obwannyini ntebe obw'eggombolola eyo mu NDP Mukasa Elisa Nkooyo n'agamba nti ebbula eryamwoyo gwa ggwanga lyali lireetedde ebyenfuna n'ebyobufuzi ebibi okujja mu Uganda. Owekitiibwa Sebaana Kizito yagamba nti kyali kimwennyamiza nnyo okulaba nti ebbeeyi y'ebintu naddala ey'emmere n'amasannyalaze n'amafuta nti yali eyongera okwekanama kyokka nga bannayuganda bazingidde buzingizi mikono mpaawo yeekalakaasa okuwakanya okulinnya kw'emiwendo kuno okwali tekusaanidde. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Mchad Industries abakukolera Mchad Black Tea amajani kawoomera ne Mchad Muchuzi Mix akanzaali akazito yenva bisange mu maduuka gonna essimu noti 75 noti 668 481. Yaliko Ssaabaminisita wa Kenya Babatinga Agwambo Raila Amolo Odinga akangudde ku ddoboozi ayatulidde President William Ruto nti kyekiseera gavumenti ye eriirire abantu bonna abazze bakosebwa engeri y'akasajja fuba ab'ebyokwerinda gye baŋŋangamu abeekalakaasi wamu n'abeekaajanzi nga yagamba nti ye kikafuwe ku nsonga zino okufuuka kyesirikidde omuzigo mu ttimpa. Muzeeyi Raila Odinga ayogedde nnyo ku kwekalakaasa okw'omwaka ogwayita okwakazibwako okw'aba Generation Z omwattirwa abantu abawerako nga abasinga bavubuka ab'ebyokwerinda e Kenya be baakuba amasasi nga n'abawolera ddala baalumizibwa mu mbeera eno n'abandi ne babuzibwawo ab'ebyokwerinda. Raila Amolo Odinga nga ayogerera ku mikolo egy'ameefuga agambye nti okwetonda kwa Ruto mu bigambo eri bannansi ba Kenya asaanidde akugobereze okuliirira abo abaakosebwa engeri ab'ebyokwerinda gye baakwatamu okwekalakaasa yeewala embeera eyagakuweddeko ng'ayombera gy'asaka nti jjo taliddayo. Wazzeewo okwekanga okw'amaanyi mu gavumenti ya President William Ruto olw'ebigambo bya Raila Odinga n'okubuuza obanga ebigambo by'omukulu bino tekuba kuvuma mukago. Odinga gwe yatta ne President Ruto okukola gavumenti ey'ekintabuli Ruto bwe yaweera basajja b'Odinga ebifo by'obwa minisita wamu n'obukulembeze bw'ebitongole. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gakutuusibwako Kyaddondo Technical Institute Busaabala abakuwa obukugu mu bya engineering, technology ne business ku ddala lya certificate ne diploma n'obeera wa njawulo mu katale k'ebyemirimu nga bali wamu ne Chiko Muchuzi Mix awoomesa embaazi okuzaama. Chiko Muchuzi Mix kati agira mu kawoowo k'ennyama wamu n'ak'enkoko. Mu mawulire ag'ebyobulamu abakugu balabudde abantu abalwanagana n'obuzito obw'omubiri obuva ku mugejjo nti bakomye okwekatankira buwalagi n'okunywa buli ddagala lye babagambye nti bisala omugejjo babawadde ga busa nti beemanyiize ekyokumala essaawa eziwera nga mpaawo kye balidde. Abayivu abasookera mu bikwate ebya Nalinjo Kyagonja Kitange n'Aveeri n'ankuba omuggo ne gunsiriikirira okunoonyereza okwa luno bakukoledde ku University of Granada Spain ku lukalu lwa Bulaaya okugezesa kwabwe okw'ensonga ne bakukolera ku bantu 99 ba myaka 4 ne ba myaka 5. Aboogi b'obwongo bagambye nti bakizudde nti omuntu okusiiba oba okusula nga talidde okumala essaawa 8 ez'ekutte okumalako ebbanga lya myezi 3 miramba tikiyambira ddala mu ndabika okusigala nga ayinza okubanga munene naye ng'asaza obuzito bw'omubiri gwe. Abadde wakati mu kintu mu kunoonyereza kuno Profesa Aruba Kamacha Gadenosa agambye nti mu byobulamu ebituufu ekikulu si kwe kusiiba okumalako olunaku lwonna wabula okusiiba essaawa eziwera buli lunaku nga tokyusizza woosiibira okumala ebbanga eriwera.